Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu ky'omuziki. Endobeso. Tugezeko mu ndobeso. Atulabe munafuno ye agamba atya. Okay. Hello. 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 Ngasikuulira bulungi nze Mukunja tugenda mu ndobeso nsikuulira. Mukunja nsonyi sukulu. Yongera ku ddoboozi. Nsimbadde neebase. Obadde weebase zuukuka. Kale kansoboke. Ondange waliwo sista wange. Wange? Nina sista wange. Yava emisango ne bamusiba ali ayitisibu. Bamusibira wa? Luzira. Aha. Bawulidde yakoze omukolo. Kati njagala kukakasa bituufu oba nedda. Omukolo yagukoledde wa? Ewaka. Aha. Baba yawasizza twagala kumanya. Muganda waffe tumugambe nzizira gyali. Kino teri yali kantu nakamu. Omwami bamuyitaani? Omwami ye Lugonvu. Lugonvu? Kale onayogerako naye? Yogera naye. Kale beerako ku simu tovaako. Hello? Lugonvu? Jebale? Muna esikuulire oba weebase? Kakati ssebo tubadde tukwetaagamuuko oba oli ludda wa? Nze ninga looya. Lawyer ku nsonga ki? Lawyer waanira ku nsonga ki? Ku musango gw'oli omukyala ali mu kkomera gwe baasiba. Oliwa? Kanso. Oliwa? Nina weekyembuuza. Anti era tukyafolowinga ku musango gwe. Waliwo ebitaatuukire, waliwo ebirumira ebiri mu musango gwe. Gabyetaaganze. Anti kikuba ebyokusiba oba tebinkwatako. Ebyokusiba bwe tebinkwatako ate ebyokusiba bwe tebikukwatako. Okimanyi nti wasibye omukazi n'omusango tegwaliyo wamuteebekako ebintu ng'olina by'oyisaawo n'osibye omukazi eruzira. Tewaliimu mu musango guno si gwe tolina kye wakontributinga mu kusibwa kwe. N'akamu n'akatono. Okakasa musajja gwe? Kanso nkubuulira amazima. Sina kimanyi mu kusibwa kwe naye nategerako nti yasibwa. Omukazi bamala okumusiba n'okola akabaga ewaka nga tannaba na kubugumya mboge mu kkomera eruzira n'okola akabaga n'owasa n'omukazi omulala endongo n'esindogoma nga mukazi wo bamusibye si gwe oba wamusibya gwe. Kanso n'osobola okuseka. Naye nga pati nagikola. Naye kanso pati nagikola sibasanga ku mukazi nzitira kuluma ati nabasa omukazi. Sibasanga ko ne pati nagikola. Kati kanso kakubuulira amazima. Ekyankozesa pati kwekulisa mukazi oyo. Kanso oyo omukazi Mukama Katonda tali awo.
kanso omukazi yali ankinya bannange nakuba kumaca nakuba akamogo nakuba olugulu nti nalyekola pati yange okulisa omukazi era egyo emyaka 10 emyaka munaana oba 10 gye nawulira naye kanfune kubuweerero tewaliyo kyowoza omukazi wamusibisa n'okola ne pate kanso olina lisaawa sa mukazi omukazi wakadda nakuba engwala nakuba teke obanga omukazi kanso yali akuba nakutuula nako oli teyali mukazi ebyo byonna obyogera naye tulagirire oli luddawa kanso sobola balagye naye nekyo nkyogera kanso bannange omubeeraeko emyaka 8 oba 10 byompeezi bamusibye nange nafuna kubuweerero Niri musabiri omukazi nakuba engwala nakuba nakutuulako naye bannange agende ku mujimu nno n'omukazi okukuba omusajja obulwani bwogenda ku poliisi kati obitandika otya andi n'abakazi baba tazikiza akubira kumukumuta kuwalwa gaapu yakwetetenkaye Endobeso mugiwulidde musajja wuuyo babadde balowooza yawasa yakola pate waka ebivuddemu byebyo nali nkubwa nange njaganya nawona ayikawaga musajja wattu Mukunja sokoleke malo okugamba abaana bano babadde bawalanga babiri ababuze okuba ewattuba kati enzize ku mulamwa Mukunja abakazi kyobola bafa abakazi batiisa bubi nnyo kati nze mbakubanze nze nali nja musindika ewa muteremu akabwa gwetino todde ewange webale Mukunja wanje ono omusajja wo kabaya enamuja mugomba yezirobwe mukamange Mukunja abakazi banga lebeja lusoko bakuba abasajja bwe batye nze bankubira mu mukamange Mukunja webale namu ndi bubezi beba omusajja nga akuba abaziza gwakyo yasambu emigere buli kadde nkugambye neno n'ekisajja kye batimpulanga ekikiri kalina amasuzi basajjasajja omukazi akuba atya nowaaba omukazi yankubye kanjaganyeeko unaona nikueleza kale sebo wa beni nga tuli wano content kimchoka masaka ekijja bweni yesebo otusinza ntuliza BTFM Empunja nkubuulire abakazi nabo balekerawo okujoogajoga omukazi ng'odda ku musajja n'okuba nange ne bwembanze ayo ekyo nandikoze okusobola okweggako ekizibu ekyo nzezi wappe ntuli ku content kimchoka masaka akwagala nnyo mukama wange Sebulirwa Julius beera bulungi Mukunzi nkale onabeera Richard mutaani w'omugenzi Kaddugala Kawumba maka omusajja nange simunenya newembeera nze nkolawo kapate okusaba okubeera n'omukazi nga tuba nakutuula nako awo ne bamusiba nange awo webale nkwagala nnyo nze Julius kakansinzidde kyako ndaba oyo omusajja yeebuzaabuza wawa ensonga endala lwaki yasibye omukazi si ku ebyo byamukuba tugamba nti engwala zisobola okusibisa omukazi yeebuzaabuza oyo omuyaaye